ekintu kino nina abantu abambereddewo ennyo okuva ku ntandikwa nga batambula nange be bawala bange babiri Rachel K ne Bremba Namakula. Bremba tazze bebi muwadde muzukulu wange akolola ekifuba ky'amaanyi nnyo tutegedde kikyavudde akolola naye sisita we waali wano naye boolaba bano batambudde nange bino byonna byobulabala banyambala buli kaseera sinze nabivaako dda nabivaako bano boolaba mama oyagala genda waani wa Faith kunkolako genda sisasula mama tukolesya oyagala kitambaala oyagala nviiri tijjagala nviiri genda bakoleko. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ono gumulaba muyita mwana Milton Kambula oluusi muyita ambasada bwe tuba tukola nga tuli mirimu mugamba ambasada Kambula naye mwana nasanga Milton nga he's a young guy agezaako okusindiikiriza buli kintu kyonna ayagala kukola kino ayagala kukola kiri nampita nagamba jangu okyalireko ewange mu ofiisi ningenda mu ofiisi etindaano ninsanga omwana mulenzi omuto ali mu 20s nga byakoze bingi. I was impressed. Kakati tugenda tuwogera obulya byenkola naye abimanyi kuba badde agoberera kati olunaku ne lutuuka I was going to be awarded in Washington DC, one of the 100 women that makes a difference. Omukyala omu ku kikumi abakola ebyafaayo mu nsi yonna, sigamba nti mu nsi yaffe ya Uganda yokka wabula mu nsi yonna. Kati kyangwako bugwi kuba abantu bano mu kulonda tebakumanyi wabula bo banoonya ne bagamba nti kati tugende mu Uganda tubuulirize mu Uganda lyakola ebyafaayo nze gwe balonda tesaakuba nduulu wabula nagamba kugambe nti ekyo kisaa kya Allah yakirese kayende ntuukiriza omukolo naye nga mbanga ebyo ng'etiketi entuwala sigiraba ogenda ku mukolo. Kati kwegenda ewomutabani wange omuganda wange tulina tiketi ebirala byonna nsobola okubikwa naye tiketi tugirina. Omuvubuka ono n'aŋŋamba tugende tusabe mu bantu era twagenda mu Post Bank. Kati ne muganda kati nkutwala nga manager bwe twatuuka ali muvubuka muto, no one paid attention to him. Tewali yamufaako baafa kunze ate sitaatuuse ne bantuuza wali. Kati nali simanyi ngenda kulaba abantu bangi nagenda kulanga banka eringa eweddeyo ne mbagamba nti oyo ye manager wange nga bwe mbagamba yali mu 20s sijjukira myaka emeka naye yali mu 20s n'atandika okunjogerera. He spoke about me, yanjogerera nga ninga oba gwe nazaala, n'ayogera buli kintu kyonna yansitadinga era nenvaawo kati kati tugifunye accommodation n'olugoye lwe nayambala because of him. Awo omukwana ne gutandika, obuganga ne gutandika nakatuli ffenna era yatuuka tayimu n'aŋŋamba ng'aleeta ba presidents 23 n'aŋŋamba nti ogenda kubeera ku pano omu ku bakyala aboogera. Nga no kuliko mama Museveni, mama kuliko mukyala Kadaga,
kuliko minisita wa gender ne kubaako n'omukyalo omulala wa bizinensi omunene nnyo wano ne muga nti awo siriiwo singa badde byakuyimba tekyandibadde oke nagamba gwe bwe nnonze n'atwala emunyonyo n'enjogera nenekyewuunyisa tyate buli omu yetaaga kubuuzanga ebibuuzo omu nze yajjanga simayira kumanya bali bakozesa nagundi batunula kompyuta okwogera ebira nze nayogera ku bugezi kubanga that's what I know. I'm an actress, I'm a singer, njogera bwogezi byekindi muto kyekijja yomuyono kati otusa yagamba tomanyi we have to celebrate you ngera agenda kucelebratingira ku ofisi ye nimugati ka ofisi kakatono wano ensi yonna erina okumanya who I am nagamba tukole ki nimugamba nti njagala Serena wano ku Serena nze musician wa Uganda yasooka okuyimba ku Serena nga bayitawo Nairo Hotel mwali temunazaala bwandowooza abasinga naye nze nasookera eyaddawo nga eno wiiki nze enyimba eyaddako Lucky Dube mu bbanga eryo nga beebweru bokka ne bajja ku Serena wano naye nze nalwaki nze nasookawo ndi one of the first mu bintu bingi nnyo bingi tikimuze nakisooka nakimuze nakisooka nakimuze nakisooka naye nga mutabani wange wagambye sikwata kintu nekyenkwati wabula nkigabako nendaga nti banaye mwena mwena musobola twali tulina abakongo bangi oba mujjukira bangi bakozebatinazaalibwa waliwo nabamu abali tebana bakupalaningibwa kuzaalibwa bamuto b'emyaka 5 mundi mwali temunaba bannange abamu tebanaba kupulaningiwa bwetegeeza okupulani taata ne maama baali tebanakipulani timuzaalibwe naye yeyo gye nali ebintu mbikoze ngera bagambiza sisobola biddamu byonna kubanga I really enjoy hearing people talking about me. Kinyumira nengamba ekyo nabadde sikijjukira n'ekyo mbadde sikijjukira naye yes it's indeed nice, it's nice to hear ng'omuntu akwogeddeko kati wenvaayo eno of course twakkiriza n'agamba tugende ku Serena Global Peace yepresentinga living legends kati nengamba ti okay tugende maaso kyekintu ki nga 26 July lwaki twalonda 26 July kubanga wema celebratingwa ndi Uganda na American ndi wa diaspora baba musama nabo baagala okujja celebrating kubanga ekintu kyatandika ndi kindewo kigenda okujja nga kijja eri nendoka nkireeta wano ebyo nabena mujja kutegeera oluvannyuma tampaala lwanyi wabula ndabyeko mutabani wange onandagadde naye omulaba nga abantu abalala bakuba abagira ati naye nze he's always humble kyesookerako ekyo always ali humble gyendi teri lunaku nalumu lwenali mugambye mugamba ti mbadde njagala kukola kino mbadde njagala nja kubaayo lwaki ombuuza walulengamba lwaki ombuuza genda okole kukozi ogambe nja kubaayo yono byonna byayogedde byebyo mbadde naye era omuzanyi wetwasooka okuzanya bamwita Mpitawo nga bwakyogedde nga ye boyfriend omubi omukubi w'abantu ku byalo naye nga bwenyina owulidde era ebyo byali biwanvu muli birabako wadde naye nga nzeno gwali muki muyitirivu yono ensonga lwaki atudde wano kubanga mu family bwenzira mu family yamanyi ye family kati mu family yamanyi kati bwenvaawo nenzira ewa Mwami Sendi atubaddemu abayimbi atubaddemu ba actors ba
ne ku mpewo abaddeko, buli kimu akibaddemu. So basically omuntu asobola okwogera amazima ku muntu yenna ali mu creative arts yeyeka bwemanyi. Buli muntu akusomye embeera ze, buli muntu amutegedde, buli muntu abeereddewo, buli muntu awa amagezi bw'ogamubuuza. Bw'oba togamubuuzisa tajja gakuwa, naye nga muwa amagezi. Bw'omubuuza nokati wano nemeddwa okozeewo nti ajja kubuulira ekyokukola. Era ye muntu eyamba interview mu tayimu embi, nga buli omu ayagala kunzijjako bibi naye ye ajja kumbuuza nakati sobola kuwandiikako kintu nga sikoze ki nga sikutegedde. Rachel mpaka tambula kange sorry bannange sagala kutuyalira mu maaso ga kamera. Ayogera ekintu kyeka kivuddewa ku mutima, tawaayo kimu. Weebale nnyo okubeera mukwano gwange. Kakati nzize eri asembuye ewa Next Media. Bannange nasituka nga ntandika, tulina omwami ono ntandika neŋŋamba nti ani asobola okunjagala. Negenda ku Next Media nendaba abakulu ab'okutoopu. Tewali kibuuzo kyamuzibwa, bangamba otandika ddi? Otandika ddi? Ne ba Next Media nembagamba nga 26 wengenda okuba ebindi naye ddaffe twagala kumanya otandika ddi. Nebagamba ntandika leero. Nti olunaku lumu omu wa media yaŋŋamba nti ne bwandaba nga zipu esumulukuse takuba kifaananyi kubanga bamanyi accident eyo ebidongo. Mwebale okunteeka ku mulembe, okundaga mu butuufu nga bwendi. Mwebale obutanvuma kuba temunvuma wabula mumbuulire ekikyamu kyenkoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwami Seegu yankulabye, tubadde ffenna okuviira ddala eyo. Oyo ye tuvudde wala, tuviiridde ddala wala. N'abasigadde mwenna abatooto, kuba mwenna muli batooto naye mumuumiddeko nemunjagala, mwongere okunjagala. Ate ambasada agambye nti celebration eno mugikozese kajanja. Kati olwaliro lugenda okundaga akajanja kamu, kuba buli kaseera jangu wano mami twogere, jangu wano mami yingira wano, mami tubuulire kino. Kati kandaba akajanja kamu gagenda okukoma. Mwatandise dda. Bale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakyala bali mu media mbalaba, omanyi njagala nnyo okulaba abakyala nga mukola emirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba abasajja be badominatinga nina abakyala nammwe mbebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ngenda kukoma wano beebo nkeera ku makya nga bo bebaliko yambala kino yambala kiri. Waleero Rachel yanyambazizza. Thank you, Rachel K. Thank you so much. Gwe mwana omuntu yenna omuzadde gwe yanyagadde okuzaala ye Rachel K. Oba okitegedde oba tokitegedde bw'ono manya naye webala okunjagala. Naawe Rema John webala okunjagala, webalire ddala naye tukyagenda mu maaso n'oba ku birala.